Ekifaananyi kya Mathias Mpuuga okusinkana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lutikko e Lubaga kikyayogeza bannayuganda obwama. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu lujjudde oba mu public Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yali amumyuka ku bwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu Uganda. Mathias Mpuuga Nsamba omubaka wa Nnyendo Mukungwe bukyanga baddamu okusisinkana mu lujjudde oluvannyuma lw'okuggulana okukyaliweera olw'ensimbi ze yafuna obukadde 5 n'ensonga endala. Ensonga eyo nga bwe bagikwata yakomekkereza ezadde n'ekisinde ekya Democratic Alliance kakati Mathias Mpuuga kyakulembera ne banne okuli Sam Walter Lubega Mukaaku, Mike Mabike n'abalala. Bino nno byabaddewo ng'empalabwa oba empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 7 egy'obuto, ekyayongedde okwoleka nti Ssaabasajja Kabaka ddala kituufu agatta Obuganda n'abo ababeera nga basowaganye mu ngeri ey'enjawulo. Tewali yalabye kino nno nga kijja olw'ensonga nti protocol yabadde eraga buli omu w'alina okutuula. Kyoyinza okugamba nti kyandibanga babadde bakiteeseteese bwe batyo okugulana kuno kubeere nga kuvaawo. Kale nkwaniriza nnyo olw'eggulu amakya akawungeezi ettuntu ly'olwaleero. Nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndina ekitange Haji Muhammad Kizito Kaloole, era tugenda kubeera nga y'emboozi egenda okubeera ng'ekulembera show yaffe ey'olwaleero. Tugenda tunulako ku kya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'akakasa nti obukadde 10 ddala kituufu buli mubaka wa paalamenti yabufuna, ate yagamba buli mubaka wa paalamenti, era n'agamba nti tuleme kukimalirako budde. It's better we discuss substance not form, because kigwanidde akola obulungi okusiimibwa, era yalowooza ensimbi zino yaziwa abantu bano olw'omulimu amatendo gwe baakola okubeera nga bayisa ennongoosereza mu tteeka eryali lifuga the Uganda Coffee Development Authority, eryagenda maaso okubeera nga lijungulula saako n'okusattulula ekitongole ekyo ekyali kiruŋŋamya saako n'okugoberera emmwanyi y'eggwanga lyattu Uganda, bwe baali mu kaweefube bw'okulaba nga bagatta ebitongole ebyo byonna bye basuubira nti biyinza okubeera nga birina kyamaanyi kye bikoze mu kusaasaanya n'okwongeza embalirira y'eggwanga Uganda, ensimbi y'omusolo okubeera nga efa ttogge. Ne basalawo bwe batyo ekitongole ekyo kigende mu minisitule y'ebyobulimi, obuvubi saako n'amagana. Kale ekyo nno kyayongedde mu maaso okukubagana empawa n'okwoleka obunnanfuusi, obulimba n'obubbi obw'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Abakubiriza paalamenti okuli Anita Among ne Thomas Tayebwa, bino baabiyita street talk nga bagamba nti ensimbi ezo teziriiyo, wabula ate mukama waabwe we yavuddeyo n'agamba nti no banne bannayuganda, yes, ensimbi zino abantu baazifuna. Nekyongera okwongera amaloboozi bannayuganda nga beebuuza abaffe bintu binnya ebigenda mu maaso. Abasawo bakyasasulwa busimbi obutono, abasomesa n'abakozi ba gavumenti abalala, ne bano be baawadde ensimbi bukadde 10 just kubasiima kuyisa bbago, ate nga kyandibadde nga gwe mulimu gwabwe ze zaaki. Bingi nnyo ebikyayitiŋŋana ku mikutu emigatta abantu. Ensonga ya mutabani wa Fred Nyanzi Ssentamu y'emu ku ezo zibadde era ezikwatiridde nnyo ku mikutu emigatta abantu. Era Churchill James Ssentamu yavuddeyo n'agamba kitaawe n'amugamba nti ssebo, obuvunaanyizibwa bwo gwe Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP, si gwe muwabuzi wa guild president oba akulira abayizi Makerere, ng'alinga amugamba nti ssebo ffa kubikwatako, genda maaso okole egy'ekibiina. Siri munnakibiina kya NUP, ndi ku bwa independent, walema okumpagira era n'ekibiina tekyampagira. Kaadi mwagiwa mulala, kaakati ssebo kola emirimu gy'ekibiina. Era omwana yakozeza olukuŋŋaana lwa bannamawulire, ensi yonna negamba mwana ng'ate obukulembeze bwe bwandibaamu embala, engeri gyayanukula ebibuuzo n'ebiruubirirwa. Bino nno byavudde ku kifaananyi ekyabadde kiyitiŋŋana ku mikutu emigatta abantu n'ensisinkano eyabaddewo wakati w'abayizi ne abakulira ssettendekero w'e Makerere, Barnabas Nawangwe n'abalala. Pulezidenti we yabadde
alina olukuŋŋaana lwe baddazzeemu nga bannakibiina ky'NUP ne bannayuganda bagamba abaagala enkyukakyuka nti mutabani wa Nyanzi abaswazizza nnyo, yandibanga asisinkanye gwe bayita Nakyemalira era nga yandibanga aguliddwa, naye gye byaggweredde ng'ate bannayuganda bangi bawagidde omwana ate ne banenya Chairman Nyanzi eyavuddeyo n'akola olutambi ng'ali mu America ng'agamba nti mutabani vaayo weetonde, kino kyali tekigwanidde. Wakoze ekikolwa ekikambwe ennyo okutuula ne Nakyemalira, alina omusaayi gwe mu ngalo ze, omusaayi gw'abantu, nze kitaawo saako ne kitaawo Nyanzi ffenna azze atutuusaako obulabe, nange kennyini taatawo ye yantuusa ku bino okubeera nga ndi eno ndi mu America, vaayo weetondere bannansi. Omwana n'amugamba ssebo, si yejja okubimanya y'enkoko, ebyo genda obikolere mu kibiina. David Lewis Lubongo ye Secretary General w'ekibiina olwavudde awo n'avaayo n'alambika naga nti buli omu ayisa olugaayo mu kibiina ky'NUP Ssemateeka alagira okubeera nga bw'oba weesimbye okuba Namunyigira ng'ate tiketi twagiwadde mulala ofuumuulwa mu kibiina. So wetwogerera Sentamu Churchill James Guild President w'e Makerere ye takyali mu nakibiina ky'NUP. Ebirabyo kye tujja okugatako ekibuuzo kye twaleka wali eri ekya Hajji Muhammad Kizito Kaloole okunnyonnyola singa yabeera akutte enkasi y'eggwanga Uganda, biki byasobola okukola era eggwanga alizza atya ku musingi ogwennyini omutuufu singa tumukwasaamu kati nga bwe kimu kidobonkanye, biki byatandikirako mu nnaku 10 n'emyaka gye oba ekisanja ekisooka emyaka 5, biki byasimbako essira. Hajj nkwaniriza nnyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansuubire obulamu bulungi, namusiza kuba tugobera ku Uganda ey'enkya emboozi egw'Amakerere na taata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatuwuliriza mirembe gibeere gye muli mwenna, abatuwuliriza abatuwagira abakomenti nga sinabagenda waliwo gwe nasomeko ya komenti zinagamba nti talabanga muntu mulimba nga nze. Ssaabasajja Kabaka yawangangusibwa 1966 so si 1955. Ekigambo ekyo yakyogedde naye simenya nnyo bantu. Zungu yagamba nti omuddugavu woba yagala omukweka ekyama biteeke mu buwandiike. Kati yazze najja bulungi nnyo kwekiri kunanga wakirabe aga nti is a liar. Oli bamuwangusa nkaaga emeka yeerabidde nti Ssaabasajja Kabaka yawangangusibwa mu myaka 1955 nga wangangusibwa Andrew Cowen. 1966 yawangangusibwa amagye g'Obote nga gakulemberwa Idi Amin nga mulumba emmengo. Yes, kati kyolina okutegeera gwe yabadde akomenti ng'ekintu ng'ekyo musome mubuuze. Mubuuzeeko babawabule. 1995 yagaana okusayininga endagaano ya East African Federation. Era bwe yatwalibwa yakomawo mu 1955. So munnange siri mulimba, kumanyako kwe kutono. Okumanyako kwe kuki? Kwe kutono. Kwe kufunda. Okay. Yes, mbali yala muterezeemu. Hajji Muhammad Kizito Kaloole abatulabira mu diaspora abali e Bungereza, abali mu America, mwe bali kubeera nga mugoberera muli bayitirivu nnyo, abali e Canada mu masaza agatali genjawo masaza ag'enjawulo, abali mu Europe muli bayitirivu era programs ebbiri ezaasembiyeeyo ze twakola ne Hajji Muhammad Kizito Kaloole kyankakasiza ddala. Feedback gye twafunye yayongedde okwoleka nti ebintu bino bane mubigoberera mu bisaako essira, nammwe abassaayo obudde investment ya finance, investment y'obudde, dedication, commitment, bannange tubeebaza mwenna, tubeebaliza wamu, mwebalire ddala temujjangu okwo, nammwe abali ku ssemmazinga wa Africa nammwe tubeebaliza ddala. Kale Hajji nzikiriza ntandike n'emboozi ekyayogeza bannayuganda abangi obwama bwe twabadde tujaguza amazaalibwa ga Lena ag'omwaka omulundi ogw'ensanvu emyaka gye gyakuziddwa mu nsi yonna. Bannayuganda kuba kati tukyatunuulira Abaganda bokka ne bannayuganda okwetooloola ensi yonna beegasse ku nsi yonna okubeera nga bajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ensanvu emyaka gye egy'obuto. Naye ekyasinze okukola oba ekyaddiridde okukola amawulire kuwasinza agamba nti ekyamazaalibwa tekyabadde ku mwanjo nnyo. Ekyokubiri ekyakoze amawulire kyabadde
ekisooka kya Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ag'okuzibwa ensi yonna mu kikula bwe kityo. Ekyokubiri ebifaananyi ebyeyolekedde mu lutikko e Lubaga ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Mathias Mpuuga. Ekifaananyi abasinga mwakigoberedde era kyavudde ebirala ebyeyolekedde ku kifaananyi ekyo ye emotions ezabaddewo, yes, okusikangana mu mukono bano ababiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mathias Mpuuga, n'okwogera kwa Katikkiro, yes, njagala okuzanyira ebintu bino n'enduulu engeri gye yasaanikidde Lutikko e Lubaga nga banjula Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ali omu ku abo. Enduulu nesaanikira Lutikko e Lubaga ekyalese Mathias Mpuuga nga alabika engeri gy'afunyemu oba kye tuyinza okuyita obujja ekitengo. Kale abanjuzi ababiri Onsinya Lawrence Semusu n'Oweekitiibwa Noah Kiyimba abagenyi bonna babanju balamusize era mbassaamu nnyo ekitiibwa mwenna. Engalo muzikube zinoge. Balamusizza nnyo mwenna era mbeebaza okujja ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Badde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kkojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina yuli bwe yampa ate Mathias Mpuuga kkojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. ekyo kyaddiridde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine oluvannyuma lw'okubuuzibwa ku kifaananyi ekyo nga bwe kyabadde. Njagala nabyo mbikuwe bwe yayanukudde ku mbeera nga bwe yabadde. Owulire engeri gye ya okay. Okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye, tewaliiwo kutakkaanya bonna wakati wange naye oba wakati wange wakati w'ekibiina kyaffe naye. Jasi yakola ensobi ze mwena ze mwalaba ate n'atasikiriza. Eyo ensonga lwaki twamuwumuza ku mirimu era ne tweyongerayo, era eyesuula twagigalawo dda ne tweyongerayo. Naye tetulina mpalana yonna naye, jasi tetukola naye kubanga yava byetukkiririzaamu, yamenya obwesige. This is not personal. We just don't work with him because he broke our trust. But we wish him well and we have no enmity with him. Alhaji tutandikirawo ssebo ekifaananyi ekyo n'ebyabadde Lutikko e Lubaga Kyagulanyi okuddamu okusinkagana Mpuuga. Ekyo ekintu kikulu nnyo abantu abatebamanyi kye bayita Buganda.
nga Obuganda bayita nti buteredde nga Kabaka alamula. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Osanga Mpuuga teyalize singa yategedde nti bagenda kutuula wa waba yategedde n'ekimukakatako ng'omusajja Omuganda, omusajja mu Buganda akirira mu Buganda, ekibaawo kikola ki tibeewo era yazze. Kati kikakasira nti Ssaabasajja Kabaka agatta abantu be bonna era talinaako oludda nti nululi eno nuli sayidi eno. Lwabeera abaana awaka ne bajja bonna abakumaakuma n'abaana bennyini bakakasa nti waggulu tulinayo ambuleera ya Ssaabasajja Kabaka. Naye ekyo ekigambo kyeyongedde okukakasa amaanyi ga Kyagulanyi okusinziira ku mbeera eriyo nga bw'ogamba nti Kyagulanyi munafu si munafu naga Kyagulanyi tannaba kuggwesaako akyali. Eyo message yokka ekulaga bulazi nti Mpuuga Kyagulanyi bw'aba ayimiridde Mpuuga tannaba nakulowooza kuva ku buliri. Kyagulanyi bw'aba ayimiridde Mpuuga tanakulowooza nti naazuukuka. Ekyo ekifaananyi ekyo kyabadde kitegeeza Kyagulanyi ali mu maaso nnyo, Mpuuga ali mabega. Wala nnyo ekinyinyi ekikulaga bulazi. Ekyo kinyinyi kikola ki? Kikulaga first of all nga naye wadde omulaba si yabadde mu mbeera ye entuufu. Era abamutuuzizaawo bayinza okuba nga bakoze bulungi naye bayinza okuba nga ate bamukoledde bubi. Kino kyakoleddwa bubi ku sayidi ya Mpuuga, kyamulese bubi. Ate nekyongera omukulu Kyagulanyi obubonero ne message gy'owulira obadde ogiwulira. Kyakoze kitya Mpuuga obubi? Of course Mpuuga yasonyiwala eri abantu. Ensobi yagikuba n'agyekalizaamu kalukalo tajja busera. N'agaana okwemenya n'asigala ng'akyalwanira mu mawulire n'ebigambo byonna byazze akola ki ng'agezaako okulaba nti ajja kuddamu alage nti alina amaanyi agasobola okunafuya Kyagulanyi. Kintu kyokka kize kyeraga kyokka tojja Masaka wabiraba, mu kuziika wabiraba, n'ikyabadde Lubaga kikulaga. Eno yabadde disservice gyali tasobola era ekyalina okumanya kiki kyagenda okulumbagana. Kino kyayongedde okumwoleka nti oliyo omwana akyamulya head. Si lwakuba nti yamusinga okusoma, si kuba nti yamusinga amagezi, naye abantu message yaabwe bakyagiraba mu Kyagulanyi. Kubanga gwe abantu olinga bwe walyamu olukwe, bakulaba nga abantu bawalyamu ki olukwe. Shuwa nange bwe nkakasa nti Mpuuga abantu tebalyamu olukwe. Service award eyo tena gikola ki ate n'agyekalizaamu ate n'asooka agirimbiramu nti tetwazifuna. Bwe naagifuna nja kugirya ate benyini abaagimu ne bamwanika. Sente zafuluma. So abantu bonna bakyalwanagana ne Kyagulanyi bagera bakyambira kutuusi. Kyakoledde kitya Robert Kyagulanyi Ssentamu? Robert Kyagulanyi Ssentamu bayagadde omuleeta ku minzaani babaddewo tebasisingagananga, basingagana ani aze towa ku bombi. Ekyo ekifaananyi kibeerawo. Wajja n'ogamba abantu ng'oli mwewammwe nti nze namubalaga. Ensi nekugamba tetulaganga nti Kyagulanyi ne mu lutikko walabise nga tulina Kyagulanyi nga bantu nsi. Ensi yamwerabira neeraba nti ono gwetusuubiramu omuki omulamwa. Aye nagamba nti ebintu byonna abantu bonna abaagala Kyagulanyi tebabagala Kyagulanyi ng'omuntu Muganda muyimbi yeddira mbogo no message gy'alina gye bakola ki wagitera bwakola ki. Mpuuga abadde daalingi nga naye bw'ajja mu paalimenti esikkiriza nti Mpuuga gyali Kyagulanyi ne bwabeera emagere tekyetaagisa nali omukubo nga nze nkakazalira Mpuuga era nga mulaba ne bwaba azze ku presentation message agituusa nga bwekola ki okitegedde naye n'akola ensobi n'ava ku message y'abantu gye bali balowooza okukola ki nti omuliro gwagukutte. So abantu balaba ate ensi mbi nnyo. Wamala ensi kitaawo aba teyagizaala mu nnyogo ndi muganda wo gyegenderezanga kubanga bw'aba agizaala mu nnyogo nyammwe abatuuza ng'abooluganda naga nti nze mbazaala
oba ono yakosoya mukoleki naye ensi ekubya bumalirivu tereka ateesa nayo. So kakati ekyo ekigambo Mpuuga yayongera okwenafuya neyeyongera okulwanira mu mawulire neyeyongera ate okulaba nti abantu nga bakyali ku piiki nti ate alwanyisa Kyagulanyi amugyewo. Ekyo kyali tekisoboka, yatayinza kuba nti yeyongera buganzi yeyongera kwebbika. Akalutu kalumbu ojja kukalaba. So zino ze zimu ku indicators bwe bubonero obwoleka nabulaba dda zino indicator lwakuba nti kino kyazze mu tikonzi naye ngekikino kyajjawo dda. Mpuuga yagenda dde Masaka n'agenda mu kuziika Masaka n'akuba enkuŋŋaana Kyagulanyi n'akola buli kimu kyonna. alese Democratic Alliance nakinenga kati yo weeri katugitunuulire era ababaka begenda okuleeta katubalabe. ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde oluvannyuma lw'okumubuuza ekibuuzo ku mbeera eyabaddewo. Bituli kwabadde kunafuya paso tebalina bulwadde tebalina mpalana ya paso teriyo naye akugambye yalya yava ku bigendero by'ekibiina kyaffe ntumuwummuza. Kibalina okuwummuza okitegeera kuwummuza gwe nanyira kuwummuza Bampuuga bawummuze Kyagulanyi yaleeta Kyagulanyi gwe yamuleeta muwummuze osobola kati yakuwummuza ate wawummula kubanga mu lupu tokolaki era olwanya entalo nnyingi nnyo kikikuteesezaawo n'ekibiina singa obadde okyaliyo ng'okyalina amaanyi asinga kati Magera gundi alimu ebitundu bibiri kavule singa tulengera emige gya Mpuuga egy'essayidi nitulengera emige gya Kyagulanyi essayidi nitulengerangayo yadde muntu wa Mpuuga n'omu ayinza kwogera kigambo. Abakola ekibiina ekyabwe ne bateekawo ekibiina ekyabwe lwaki tebagenda ku kibe tubalabako sire bakubira ku nduulu okitegedde obalabayo waayo babawummuza emesegi twabakola ki twabawummuza. Ekifaananyi kino kyoleka ki eri kibuuzo kikulu eri Obwakabaka bwa Buganda ku njuyi zonna nti Mathias Mpuuga yali muweereza Emmengo yali wa kitiibwa. Kyagulanyi Ssentamu etuukidde olwaleero nga asongebwamu olunwe nti waliwo abavubuka bakulembera abavoola Obwakabaka n'okola kutya. Kyagulanyi byazze yeegaana n'ebirala byonna ku njuyi zombi ku Bwakabaka bwa Buganda. Abantu bonna bawulira kati katukeze foot soldiers Kyagulanyi tebalinaako sse. Omuntu asobola okwogera ekintu kyonna kyabayagadde okwogera Kabaka. Walaba wano Kabaka nga mulwadde abaana ebigambo bayogeranga Kyagulanyi si yabagambanga. Abantu balaba envuma kibaziba ku mayiga Kyagulanyi si yabasindika no. Kakati ekyo ekintu kijja olw'empisa emyaka 40 gano g'olaba tegateesa empisa mu baana gasaabuludde empisa mu baana kubanga abaana basinga obungi beeyongera kuba bubi. Abantu bakola bazadde baabwe abazadde bakyalina busobozi bukuza mwana kuweza myaka 18 ng'akyali naye mwana myaka 10, 13, 12 yaba yagenda dde ensi y'emukola ki. Kakati omwana yagenda n'ensi 12 bw'abaze ku social media n'ayambala enkofiira ya Kyagulanyi for sure aba wagira Kyagulanyi naye bimuvaamu naye Kyagulanyi bw'aba bituna bw'ati asirika ne munyola n'obwata binaako ki. So ekyo ekifaananyi eri Obwakabaka bwa Buganda kyatulaze kisooka nti Kabaka yatugatta. Ekyokubiri wano nonna bakolanga Mmengo naye okukola Emmengo osobola okusobya kubanga waliwo wano mu 1983 abasajja batandika olutale Southern Sudan ne batandika nga bonna balwanagana ki naye baatuka ne byereramu enku. Kalanga yali mbannaabwe olukwe natta munnaabwe n'ebyaka makyala n'afuna obunyiivu naye n'alya mbannaabwe ki enkwe zo zibeerawo bulijjo. So ekyo kukola Emmengo kikulu nnyo naye ate toga nti akola Emmengo takola tasobya nedda sewo era tujja kutuvunaana Kabaka nti lwaki yakola Emmengo yalya ssente nedda tamutumanga kulya ssente. Ssaabasajja Kabaka n'ezo ssente zaamusanyusa omwana we zirya bwe yawuluminga Emmengo era bwewunya ti nembuuga ayinza okukola kino nga naffe abasiraamu bwe twewuunya tyakotte ebindala by'obusiraamu byonna abikoze eki abitunze biweddewo naye tewali musiraamu yamuga tigenda otunde ebintu nedda. Kati karakita y'omuntu eba yanjawulo
era oba ogitambulirako tugivunaanyiza wano ku muzadde sometimes so kati ekigambo ekyo kabaka ye asigadde atugatta era Mpuuga tekijja mumujjako Buganda era tekijja mumujjako nti yaweerezaako wa ate ayinza okutereera gye bujja ate gwolowooza omulungi nayonika gye bujja so ebyo ebintu bibeerawo mu nsi so tulina kusaba Mukama Katonda Mpuuga yeekuba mutima kigambo nsonyiwa kintu sore bannayuganda ne bwatagamba Kyagulanyi nasobya just comprehend bannamawulire kuba tuuza butuuza laga bannaye nti kituufu ngenza okwetegereza nakola ensobi ne bannayuganda bansobi bajja musobi kwekyo kyennyini ozze okimugamba aveeyo yenenye yeetonde naye waliwo mu abayivu oba abayigiriziddwa akabasomeseddwa kye tuyita professional etiquette oba enneeyisa y'omuntu ali professional abanguddwa nkyogera ku Mpuuga kuba zakyogerako omuteeketeeke omuyigirize waliwo ebintu ebiri mu formal setting bitugaa nti omuntu bw'aba akubuuza oba akuba omukono ositukako ate bonna babadde kuranka nti emyaka bwegitibwa oba omusiŋŋanyi okola bwoti byakalabika emirundi ebiri Joe Ssenyonyi baali mu lubiri no tebali mu lubiri mu gwali mu kologo akujjukira noza Paul Kawanga Ssemwogerere yes Joe Ssenyonyi yasinkana Mathias Mpuuga mu katebe n'amuwa omukono n'asigala nga atudde nekino Mathias Mpuuga yawayo omukono no Joe Ssenyonyi yaleeta omukono nga aguwe Mpuuga amulamuseeko ne mu settings zonna kyetumanyi nti okuleka nga oli subordinate bw'abeera nga kuba Joe Ssenyonyi kati leader of opposition Mathias Mpuuga abeera subordinate nti yandibadde asituka ne bakwanaganako mu mukono tuzze tuliyaya ne president kizibu nnyo okuza president Munenga ali mu ntebe no president ne bamusaba mu ntebe era president asitukako ne bakwanagana mu mikono n'olunaku olwa Sunday twali tujaguza amazaalo ga Ssaabasajja Kabugi ne yamuwadde omukono n'asigala nga asigadde nga bwali mu ntebe ye ng'aguwadde Mpuuga kakati abantu kye bayogere baga nti musajja amayala ak'omuntu ka buntu Mpuuga yanyiiga ng'omuntu wanyiiga ng'omuntu ensobi zino zikolebwa bantu Mpuuga yakola ensobi ye n'atagimanya nti yali ensobi banaabalowooza okuba nti bamuweebuula n'anyiiga pasono n'abanyiigira ng'abantu era Mpuuga tali si musanyufu eri Kyagulanyi si musanyufu eri Ssenyonyi n'abasigaddewo bonna abali emabega eyo kakati ekyo ekintu yakolamu ensobi ng'omuntu waliwo ekintu ky'olina okwerekereza ak'obuntu n'okakiza ebbali munno bwe yalize ng'oyo first of kati yerida opposition gy'oli yadde junior gy'oli nga bw'okirowooza naye pasaawo eno yakukulira wali badde otta ku bigere oba notta ku mukono n'omubuuza naye oba tokikoze kikyamu era kiraga empisa embi si abawangudde ye abakoze mistake waliwo eyabuziza ku program gye twakoze gye wayitirako Kyagulanyi Mandela wa Uganda yabuza ekibuzo nga nti biki ebyoleka nti tetwagenda buziba biki ebyoleka nti Kyagulanyi walinga gwe wasumuse ddala n'omuwanikira ddala waggulu nnyo nze nambuuza yabadde mu Amerika ng'abuuza nti atunyonnyola okugenda ebuziba Kyagulanyi biki byakakola ebyo ebimwoleka nti atuuse ku ssali ly'omusajja yali mukomera emyaka egiwera n'asibwa naye n'akomawo n'ayatiikirira ensi yonna ng'alaba olinga eyawanika Kyagulanyi akale mu butono ennyo mu butali sikyagenda wala nnyo buziba nga bwakyogerako Kyagulanyi ensi yenna ebadde mumanyi wano abadde talina kyali okugjako abadde muyimbi politikale tewabadde muntu amumanyi tageza nkoyadde kubeera LC nga Muganda yabadde kiyamaani wa movement okumala ebbanga ddene Nyanzi Kyagulanyi tabadde na kintu kyonna era tewali yalootako Kyagulanyi ajja kutuuka ku kyakola ki emyaka 3 abasajja pulezidenti Yoweri Museveni amaze byomufuzi ajogerako emyaka egisukka 6 Kyagulanyi ali byomufuzi obutasukka myaka 4 era nogiri musanvu yajja 2007 emyaka 8 katulwali nenze emyaka emituufu nja kuba emyaka nga 5-6 gyabaddewo najja neyesimbawo n'awangula akalulu ng'awangula bwaba yali awangula Kyaddondo yawangula mukulembeze teyawangula oli omukulu yali owenari kubanga pulezidenti yenyini yasituka n'anoonya akalulu kooli n'amuwangula bw'amaliriza bwe down the road emyaka 2 n'ayingira
nayingira kugwaki ye muntu yekka akyasoose okugatta eggwanga Uganda mu bantu beetaba opposition n'aligatta okuva ne Museveni bamuzaala ng'alinawo abawagizi. Ekyo kintu kikulu nnyo. N'atava ku ekyo n'abuuka ensalo. Kenya bafukamira, Bulaaya bafukamira. Jiwa mulabe influence gye yakozeemu, yabadde mu sente, yabadde luddawa, yabadde mu America. Aliwa Kyagulanyi balina Al Jazeera yasadde Bungereza gye yabadde. Al Jazeera oziraba BBC azibeeramu. Audience gye bamuwa olwaleero enziya kukola gyanukulamu ki negamugamba oyo omwami ambuuza olwaleero nti eggwanga Uganda abantu abasinga okulimanya balimanyira ku Idi Amin. Negamba nti omuntu asinze okumanyibwa mu ggwanga mu nsi yonna ng'ava mu Uganda yali Idi Amin, omuntu owokubiri Kyagulanyi. Ekyokubiri Mandela yayagalwa, ng'ayagalwa olwa message yalina eri abantu abali balwanyisa South Africa. Abantu bennyininyini Mandela yatuuka n'abagamba kale kuba bajja ne bagamba nti abaliddemu olukwe okuteesa naki, n'abagamba atasiimye nange tatambula nange, atambula nange tambule. South Africa yatambula ne Mandela era agenza okufa ebintu byonna bibaddewo. Kati ono omwana bwe mubala myaka gino ne muteeka ku buzito bw'abantu ab'emyaka 60 be bakulembeza abatufuga olwaleero 60 years. Yatandika nga alina emyaka 7, yalina emyaka 8 President Museveni to dream okufuga eggwanga okutandika okulota ng'ali Kyamate primary school. Kati alina emyaka 7. Kakati olwaleero bw'atuuka okuba nti Kyagulanyi ajja n'amwesimbako ne bagamba n'okugamba nga bw'otunulamu nti akalulu yakamukola yakawangula sinza batamwita Mandela wa Uganda akyakutta omuli ayinza okukyuka. I don't know ko sinza musibirako mukono ensi ekyuka. Bantu bangi nnyo abadde baki President Museveni ekyuka bukyusi yali matabuta ne message zaali nnungi mpitirivu. Kati ensi ekyuka. So briefly that's the reason why omwana oyo namuteeka mu sseeyo. Njagala tugende ku Chairman Nyanzi ne mutabani we Sentamu Churchill James okutandika eddala yavaayo ne yeesoolayo nga yagala ekifo ky'obwagiri President Makerere ng'agiri mu kibiina ky'NUP. Move kunze gye nakkiza nti political and logical yali nnungi obutamuwa kaadi okugamba nti bino omwana ate naye gye byaggwera najja kuwa independent oba Namunigina ekikontana ne ssemateeka w'ekibiina ekyo nti bw'ojja obwa Namunigina oba olina okuba ng'olekulira ekibiina oba ovudde ku nnono yaffe. Era Chairman Nyanzi ali ku bunkenkati kuba yabadde mu America. Waliwo omwana bamuta Hillary Taylor Munnauganda yabadde mu town hall meeting. Omwana ng'ambuuza ebibuuzo nti gwe omusaabakunzi w'ekibiina olemererwa otya okukunga mutabani wo n'okumukakanya n'omuwooyawooya ng'abalala tuzze tubalaba Luswa Luwemba bava bandi bansereko ne bajja ne mba omwana we ava mu nnyumba n'olemererwa. Ekyo kimu era yalemeddwa okukyanukula. Ekirala Churchill yavuddeyo n'ayanukula kitaawe n'amugamba nti ssebo toli muwabuzi wa guild president, oli ssaabakunzi ow'ekibiina. Togere ku Churchill versus taata we. Okulwamala decision gye baakola obutawa mwana oyo ticket yali nnungi nnyo naye baamulyamu olukwe. Bw'aba alina obusobozi nga yali asobola okukiwangula baali badde basobola ogimuwa, naye nange obutamuwa kaadi kyali kituufu kubanga muvumirira family okufuuka okwejjuza buli kimu muwozi ono minisita ono wawamula gavumenti ono mukodono yakola eno. Ekyo kyali kituufu obutakola kimu. So you move bazanya nnungi naye bw'omala okubeera omwana yajja neyetunulamu nti nina obusobozi okwekkiririzaamu. Omuntu atandika ggoolo ye ng'egenda mu maaso baba alina kyayagala ekyokujemera kitaawe kyali kituufu. Bw'aba yatunula nti zigendaga wano wentandikidde ebigere nina okusikira bakitange bano abandi mu maaso omukulu tatange anzaala Nyanzi ne kitange Kyagulanyi gye balaga ndi omu ku bo abajja okudda mu bigere ebyabwe. Yali mutuufu okujja kubanga singa teyawangula kyali kibi nnyo naye yawangula akalulu. Kakati mukulu Nyanzi ogamba omwana nti alekulira ekyo kikyamu. Lwaki waweerera omwana? Wamuweerera kusoma.
n'asoma n'ategeera yunivasite esinga obukulu mu ggwanga Uganda ye Makerere University mweyayita bwe guli kakati wamala okugamba n'akuba akalulu n'awangula omuntu wa Kyagulanyi eyo eba ggoolo nnene ng'omwana era naawe bwali badde weebaka wali badde omanya nti mutabani waffe si mutene era mwalizire ne mutoowo Kyagulanyi omuga nti owaayi omwana si muki atukubye empiki ekyo temukisiikiranga abamuzaala toyinza kumugamba nti lekulira no ekifo ky'obwa great president Makerere University kirimu wa NRM kirimu wa NUP kirimu wa Mpuuga bonna bamuwa akalulu bw'aba ali ku Makerere University tagenda kukulembera bannupu bokka oba ba independent essaawa eno akulira wa NUP akulira wa independent akulira n'owa NRM kakati olukiiko lwatuuzibwa nga bayisa omukulembeze ajje gye bali omwana oyo yalina okubeerawo kubanga yakulira ki abayizi yakulira abayizi ne bwabeerawo meseji gyona gye yalina okwogera yalina gyogerera awo bagigamba pulezidenti Museveni mu nnaku z'ekikumi ezisookedde ddala ne bwe yali badde nga ekifaananyi kye baamukuba yalina okikubwa ng'omukulembeze ne bamutunuulira wajja dda kikyazzaako kubanga ekyo kyeyakola kyonna ekyo kyali kituufu kyokkola ki kino kyeyakola kyali kituufu 100 abamujjonkera bamwogerera kikumi talina nsobi gye yakola no point esooka bwe baali baga teyali esimbyewo epoint egenda pulezidenti omwami Kyagulanyi agenda kwesimbawo 2026 kituufu bwe guli tulina debate agala zifuluma of course tasobola zivaawo lwaki tazivaawo lwaki ozisigalamu nga Museveni waali ekibuuzo kiyinza kuba ekizibu ekyokuddamu kiyinza okuba ekizibu naye ojja kubeera muki yakuba alina n'omulundi era lwe yamusinkana Makerere University ndoza waliwo symposium oba kwali kwogera I don't remember naye gali Makerere ne kati olwaleero bwe banaagamba nti bajja kufuna debate mu BBC agala kufuna BBC afuna Al Jazeera kati waliwo office ezino pasisinkaganya namwe n'okwesinkana ng'abasajja ngenda kwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga buli yeesimbyewo tugenda kwebuuza ebibuuzo gwemukisa gwofunye ate bwe mumaliriza mwabeesimbyewo 6 mukubwa ekifaananyi ekyo tekyabyafaayo tokifuluma Kyagulanyi tova mu kifaananyi nga mumaze okukuba debate mwesimbyewo abantu 5-6 muyimirire ne pulezidenti Museveni ekifaananyi kiyingire era genda okitimbe okiwandiikako byagala wansi ogambe lunaku bweru nasinkagana omukulu gw'empita dikiteeta ne tuwanyisiganya ebirowoozo ebibuuzo bye namubuuza bye bino ekifaananyi olwo lwakitukuba tudduka mu kifaananyi mulimu ebintu byotolina kuddukako ebisigala mu history eyo nesigalawo nti omusajja ono baali tebakwatagana ekifaananyi kino kiki sajja ne batandika okukitematema ekifaananyi ekyo kyakubwa ku ssaawa bweziti nga babazimbira abaaliwo kakati togamba mwana nti lekulira no Sentamu Kyakiwu yawangudde bakitaabe okusookera ddala yawangudde ekyo bwe kiri ate naalyagadde babeere proud eri omwana oyo beetunulemu nga bo twamuma kadi kituufu najjanga independence atukuba eggoolo okitegedde ekyo baali badde bakisanyukira mu mutima nti tulina omusajja kaakati tuli mu lutalo naye tumukoze tutya okitegedde kubanga kati aba afulumya ekibiina niye ajja tujja kudda mu kibiina gye bujja siga nti agenze bugenzi akoze eki yagenze kakati balina omugamba nti fuluma ki naye ekyokubiri ate ekirala n'omwana akyusa olulimi omwana naye akyusa olulimi atya bino byayogedde ebikati bwoba ogeza ekitaawo aba kitaawo nze nakuwangula nga kitange ate siyinza kudda mawulire bigamba nti kungewa was it excitement no sisobola kyogera ekyo nsirika kisirikira bannamawulire baga nti waba kitange bwasazeewo nja kukiraba siyinza kuddamu kumugamba kigambo kyaba okifaana bwekito nti oli mubuuza wa kibiina toli muwabuzi ekyo kyogera ekyo si bwe ekyo kyogera weyabadde amujjukiza ekyo si bwe amanyi kituufu naye si bwe nja okukyogera
muze bino kati bya bufuzi bye yes ekyobufuzi kikujjako kubaako nekitaawo musobola okwakola mu byobufuzi niwoliwakawunti oli kitaawo ne Makerere University sigwetwalayo walioyinza okusigalayo ekamu otyanga osala ebyenda singa gye yakutwala yes kyali kisoboka so mulimu ebintu byetutunuulira okitegedde nze nagamba abaana nti kitange ne mwefuuka omukulembeze eggwanga Uganda sisobola kukola kitange byankola baguli Kaguta olwali otayinza kukola Kaguta byamukomera ekyo tekisoboka kakati mulimu ebintu byosigaza n'omira omugga ate si buli munnamawulire wakubuuliza ekibuuzo kyototegeera kiriki ono omukulu yatomedde mukulu Nyanzi yapapa nga bamutunzaamu ekamera ayagala okwesagulako amangu nnyo tino omwana yagenze wa Museveni yagala okukola kyokulwanyisa amangu si bwe kiri sooka otulege omwana ono twamuwa kati twamuwa yagendanga independent wange ye lwaki yasignitinze Museveni nga tonnaba nagenda eri sooka weebuuze gwe wekka so okusirika kwa Nyanzi kwabaddeko awangula binene yalibadde awangula binene kakati Nyanzi yakola ensobi nga taata n'omwana yakoze ensobi ebigaba byeyanugudde naye nga mu politikale nga ye mutuufu okwesimbawo yeepimamu ng'asobola ekyo kituufu nnyo wamala okwesimbawo ng'asobola n'awangula akalulu ke ate ekifo ki kyekyabadde kituufu kyennyini kyeyakoze singa omwana oyo yasituse n'agera mu State House ekyo kirinamu enjawulo okitegeera ate omwana oyo alina n'obuyinza obusobola okugamba nti nze siri wa NUP ndiwe movement nakyo kisobola so kakati tuli mu nsi ey'okuvuganya ekyokukola ekyo n'alangirira nti omwana bw'aba asazeewo nti agambye nti abavuddemu ekyo teba nsonga nnene ebalwanyisa no mumuleke yeesimbewo temwamuwadde ekkaanya bw'anaaba abalundi muwemupi Kampala mumuteekeko wa NUP oba abawangula oba tabawangudde ensi bwe teweekola ki bwetambula omwana yasinza bakitabo okwesa empikiriza ebyobufuzi kimu kyokka taddamu bw'atyo kitaawe ekyo kira kiddamu omwana ono olina gy'omulengera mu maaso engeri gye yakutte mu press conference kwaffe n'abannamawulire maaso kisoboka bulungi nnyo twamwolekedde olaba omukulembeze ow'enkyo yasobola naye tabeera nnyo excited ajja kutomezebwa wakati ate aliko amalindirizi aganoonya okuba ebituli mu NUP nga geeyambisa ono omwana alina okwegendereza ennyo kuba naye ajja kucamuka ayinza okutomererayo nebyabadde alowooza nebisiranira kuba singa bamutomeza bajja kutandika omugamba nti omulaba omwana oyo nti ne bakitabe baali bamugamba kwawula byeyayogera so politikale mulungi nnyo naye yegendereza amalindirizi awo waliwo aganoonya eggoolo nga gayita mu ye era waliwo kati aganoonya eggoolo oyinza okumwesanga bw'ategendereza nenkyali mu State House yes bw'ategendereza naye bw'aba ageze mu State House bw'aba asazeewo kugenda mu State House teyeekweka adinawusinge nti nze ndi WNRM ngenze kubanga si yasoose kitaawo abaliwo NRM akyuse bukyusi abadde kyamanya emyaka gyonna naye bwaba tagizizaayo Museveni ya UPC yagizaayo si WNRM oba UPC abwegana ebyo bintu bikyuka bulijjo tuleme kwesiba ku kintu Museveni atandika n'NRM atandika naki yesimbawo enkombe empambala yamutwala okwesimba ne bamuwangula mu Mbalala yali wa UPC kakati ekyo kibeerawo amaliriza waaki WNRM Nyanzi agamba nti mutabani we yakoze ekivu ekyokusinkana omuntu alina omusaayi gw'abantu ng'ali wano mu ofiisi eno tannakola kivve yasinkanye n'akyema awo be baamuyita mukulembeze yazze awo tiyabadde bukyamu mukolaki wabula nze empabula omwana yegendereze nnyo kati abamuliko abamukologa awaawaawo bamuyingiddemu dde abagezigezi era oyo omwana ojja mumusanga bwategendereza nnyo ne kamera zijja mukwata nga bamuwa sente ngaakola mistake naye bw'aba agenza agende lwatu kubanga ali independent bw'aba agenza agenze ki
tagendizaako n'akukutta kuba bajja kumwabya. Okitegere? Bajja mukola ki? Baza nomwetikka ebulayi ne baba batigire ebulayi naye byonna bijja kudda. So bw'aba asazeewo nti nze ndi wa movement agende ku misana ttuku. Tagezaako okuyitawa. Kuba buli oyita emanju ate ogenda kuyulika buyulisi. Naye bw'ona ogenda obutereevu ezijja kukima nti omwana mwamu makkaadi n'agenda independent kali wa movement. Buli muntu alina waddembe okubeera gy'akola ki? Bajja mudda mutunuzi bamugamba naye eno essaawa mulimu ebijja omubuuzibwa oluvannyuma ti kino essaawa gy'olabye okugenda wali ebyo bijja kubeerawo naye ng'alina okwegendereza ayinza okutemera ekisenge n'ayabikirako. Mu bufunze obw'ekitabo nga tunagenda mu puroguramu enkulu ennyo, President Museveni yavuddeyo n'akirangirira n'agaa nti ddala kituufu obukadde 10 ababaka baabufuna. Oli tubadde tugamba allegations ebigambibwa nti ababaka baafuna obukadde 10. President Museveni yawandiise omukuku gw'ebbaluwa kumpi pages 4 ng'akakasiza ddala. Haji, abaana bali ku social media beebuuza nti bwe tubeera nga tulina omuntu alina certificate ya senior 6 mu lunaku lumu afunye obukadde 10 bwakasiimo si musaala, naye nga abasomesa abasawo bafuna obusimbi butono bwe buti. Bino byonna President Museveni abikola ng'ekigendererwa kiriwa? Kakati nakugamba ekigambo kiri kimu nti omukulembeze w'eggwanga ekyamutwala mu nsiko kyali kirala, tekwana kununula bannayuganda. Bw'oba nga ogenzi gamba twali kununula bannayuganda, ezo sente zoneba bwe ziti zaali onedde bwe zityo. Esente ziwana bwe zityo si bwe zaalibadde zisaasaanyizibwa. Expense tulina mu ggwanga Uganda si bwe yalibadde. Ebyobugagga by'eggwanga Uganda byonna byalibeere tebigenda tugebwe bityo. Kakati ffe bannansi ffe tulina okumanya ensi yaffe, ensi si yaffe. Omukulembeze atwagaliza kirungi oba tatwagaliza kirungi. Bino byonna bye mwebuuza eky'essente, sente zikyagabwa. Sente zikyagabwa. Sente zize zigabwa zatandika mpola $5 million. Zaali ntono nga mutandiikiriza okugyamu ekisanja. Naye sente zize zigabwa. Sente zize zigabwa. Nezino sente zibwagabwa mu pyogula amamotoka eyo na bribe. Banguzi. Yes. Ssemuju yabagamba sente bazituwe tugule emmotoka tuzisasule. Emmotoka tugisasule nga sente zaffe. Abantu yalivuze emmotoka ebisanja 5 ng'akyali mu mmotoka eki batagulanga ndala. Naye kasita gwasalawo bawe sente. Ezo nazona buli waki. So kino kisagala nnyo abantu babeere kumala ebiseera bingi nnyo. Sente z'eggwanga Uganda zikyagenda kubanga obukulembeze ffe ebigendererwa by'omukulembeze byali ku NRM birala nnyo n'eggwanga mwagala birala. Era temulowooza nti ebirungi bijja kukolebwa nga bikolebwa NRM. Sikyalina ssuubi. Aje essuubi lyakugwa. Essuubi lyanzigwamu. Tokyalabayo kipya nti waliwo ekiyinza okukyuka. Tuyinza gabira sente basajja bwe bati abantu tamanyi na kwogera statement yonna mu parliament n'ogataleka million 10 million 2 million 3. Parliament gwafuuka mulimu. Obukulembeze bwafuuka mulimu. Abantu balina zi PhD mu kifo ky'okugenda baddokita bajjanjaba bisolo balwana kuyingira parliament. Yes. Balooya balwana kuyingira parliament. Baprofesa balwana kuyingira parliament. Senior 4 drop out nagatta empapula ze equivalent to senior 6 bali mu parliament. Kakati eggwanga bannansi be balina okumanya eggwanga lyaffe tulyagala libeere ki? Naye abatukulembera tebakyayagala eggwanga libeere kino. Po bagamba tubeere kiffe. Ffe abakulembera ki kye twagala okubeera so si eggwanga twagala libeere ki? Sente kyekikumi bandomera kutawaanya nnyo nansi sente bakyasigaba. Sabiti eno twakitegedde okuleka ng'enaabantaanya ebbago lya ennongoosereza mu tteeka erirungamya UPDF likomawo mu Parliament, era nago genfuna gooleka nti bandibanga ensimbi ziri mu kuteekebwateekebwa babawe amendment ejja webijjidde ng'omulamuzi yagambye nti retired Dr. Kano Kizza Besigye ne Obed Lutale okubawa bail bayinza okubeera nga bajja
kutaataaganya okunoonyereza. Ekyo twakyogerako wamala negamba nti etteeka Owinidolo yeeyambula omugwa n'atabeesigye olwa ruling yakola ki nekugamba etteeka eritaliiwo yadde yalijjawo likola Besigye limuteesewa. So etteeka lijja kujja naye agamba lijja kufunamu obuzibu nti etteeka liyinza mulimu nagamba luli nti looya waliwo looya Uganda ye naga etteeka lijja kufuna obuzibu bunene nnyo waliwo challenge etajja likkiriza naye bajja kulireeta oba si ttuufu lijja kubeerawo. Amateeka gonna agazikafuga Africa si mateeka matuufu naye gajja ne gakola era gakolera gasiba. Basegirinja babadde bagenza okufa wano gonna basiwanya babadde masaka okumala ebbanga ddene etteeka siri eryali libasibye obuyinza bwali bubakoze eki. So erino etteeka lya UPDF ebuyinza okusanga challenge ennene nerijja kuyita kubanga tulinda 2026 tulina okubeerako n'engeri gye tulina okutemingamu the younger boys abagenda okubeera abacamufu abataaga obukulembeze nga bamalirivu. So waliwo okukanga baana alina okubakwatako. Ndabanga Besigye ayinza okubeera mukomera paka akalulu. Kisoboka bulungi nnyo, kisoboka bulungi nnyo, tokyewuunya. Africa yeeyo. Abakulu katujje ne programu esembayo eya Hajj. Ekibuuzo kiri ekikulu, biki byayinza okukola ye nga ye president ow'eggwanga lyattu Uganda wakati mu katuubagiro k'ebyenfuna ebyenjigiriza ebyava dda ku musingi ng'abaana bangi abafuluma amatendekero aga waggulu ng'ate nga kye babanguse n'obuyigizi bafunye bwa kunoonya mirimu so si kutondawo mirimu, ebyobulamu ebiragaye oba ebyava dda ku musingi nabyo embeera y'ebyobulamu yennyamiza. Tulabe endowooza za Hajj biki byayinza okubeera nga asimbako essire era eggwanga yinza dditereeza ate. Katujje tovaawo.